temwabaddemu ggoolo n'emu yateebeddwa. Ttiimu ya Wakiso Giants yakyalidde ttiimu eri ey'abasajja aba Solitiro Bright Stars omupiira gwawedde 0-0. Ajjukira nti eno yabadde relegation battle, bonna babadde balwana okusigala mu kibinja ky'ababinywera naye tewali njawulo yonna yazzeewaawo. Then Kitala ne Lugazi nagwo gwabadde eri ku Royal Park omupiira ogwawedde 0-0. Ttiimu zino zonna kati Lugazi egenze emipiira ena nga tewangula, so nga Kitala emipiira ebiri egisembyeyo nayo tewangudde, efunye point emu yokka. Ajjukira nti ebadde yakamala n'okuba ttiimu ya Council goals 4 ku bwereere nga bali lugogo awo. So ttiimu ya Kitala n'abasajja abo bagenze 0-0 mu mpaka zino eza Uganda Premier League. Olunaku olwaleero tujja kubeera nga tulaba emipiira emirala gigenda okubeera nga giyingirawo, emipiira giwererako ddala egigenda okujja olunaku olwaleero. Waliwo omupiira wakati wa ttiimu eno eyambara City ezanya ttiimu ya Sports Club Villa, ate nga ttiimu eyambara Heroes ezanya ttiimu ya Express FC. Bulu ezanya Police, yo ttiimu ya UPDF egenda kuba ezanya ttiimu ya Maroons, ate nga URA egenda kuba ezanya KCC. Empiira egigenda okuyingirawo olunaku olwaleero nga bw'ogiraba ku screen yo. Ku lunaku olw'okunenkya waliwo vaawo mpitewo mu Liigi ya Uganda, ttiimu ya Vipers ekulembeddemu ttiimu ya NEC ne point emu ne points 2 egenda kubeera ng'ezanya NEC ku St Mary's Stadium ekitendo. Omupiira ogwo gujja kujja ku ssaawa emu y'akawungeezi era aguba ajja kuba ayongera okuteekawo omukululo mu kutwala ekikopo. Tulinze tulabe kyonna ekinaavaayo, tujja kubeera nga tukubuulira mukwano gwange ataddeko BBS Telefinal. Wali mu National Basketball League NBA mu ggwanga erya USA wabaddeyo omuzannyo oguzanyiddwa